Yo, this is Rock Pantilla already, Bwentyo nkwanirizaako mulungi omwagala gwe naye yeekomedde ku Fifi Jetha News ankaane nyongera okwebazaako gyonna gye tusizaako enkalo olunaku olwaleero kansubire nti oli malidadi omulungi wange omwagala wabula nga watemu byonna nyongera okwebaza Mungu olw'ekirabo eky'obulamu yes obubwo gwe ampuliriza nange nze kamwakoogera yes olunaku olw'eggulo akabenje kagenze maaso okuba nga tekagwawo wali eri ku luguudo oluva eyiganga okudda ejjinja mu bitundu eby'emagamaga ku lutindo era nga akabenje ako katutte obulamu bw'abantu babiri weewaawo ye omukyalo kuva mu ggwanga erya Sweden yafiiriddewo mbagirawo so nga ate omulala yafiiridde mu ddwaliro ate nga abandi baliyo bagenda maaso okuba nga tebapooca n'ebiwondo omukyalo no yabadde akakalabiza mu sida era ng'eyo ebeera Swedish Government Agency for Development Cooperation mu Africa era nga yabadde akolamu nga program specialist wabula nga teyakomyawo abagenze maaso okuba nga te beetegereza profile ye bategeezezza nga omukyalo no bwali Democracy and Human Rights Anti-Corruption Advisor mulambirira yes bw'atyo yagenze maaso okuba nga te ava mulamu bw'enseno omulambo gwe gwagenze maaso okuba nga ate gutwalibwa poliisi so nga ate bali balekeddwa mu ddwaliro nga bagenda maaso okuba nga bakola ki bafuna obujjanjabi wabula nga wotuvuddewo ye omukulu amanyiddwa nga Gideon gagenze maaso okuba nga ateega mu myuka naye mu kiro ekyakesa olunaku olw'eggulo oluvannyuma lw'okuba nga ate akwatibwa n'omulambo ono nno poliisi y'ennabweru yagenze maaso okuba nga ate ekola ki emugombamu obwala era nga wenjogera agenda maaso okuba nga ate akuumirwa wali eri ku poliisi y'e Kawempe. Mukwatireko ejja kuba you open the soko opening sakayo sumulira akabya tarabi birimu soko sumulira tarabi birimu ani agamba ebitika wamujeewa naye ojja kututwalayo tosobola kutika ebyotamanyi ani akugambye izaekizibisooka katori wa security gwatwala ebyo byotamanyi mu ngero ki jamu nga bw'aba muntu tulabe ekyoyongerako you got him salary where si muntu pamba ndabo rekera is a human being. Oh my god oh my god oh my god Aso muntu to a killer. Sit down. Oh my god kwido swa muntu suwa boda ukali omu then you will tell us that means you are destroying the border. Byebyo no banange naye ngate ye omumyuka w'omuduumizi wa poliisi mu ggwanga omukulu amanyiddwa nga Major General Kasigeze Tumusime agenze maaso okuba nga ate agumya abasirikale be poliisi y'e Katwe abagenda maaso okuba nga ate bafiirwako ebyabwe wamu n'amayumba gaabwe mu nnabumbula w'omuliro eyakwata gye buvuddeko awo ono agenze maaso okuba nga ate abategeeza nti ekitongole kya poliisi ekizimbi kigenda kuba nga ate kiddamu okubazimbira ennyumba zaabwe empya gattako n'okuba nga ate poliisi yakuyimira wamu nabo mu mbeera eno bonna abaakosebwa ono nno bino byonna abyogedde
tuvudde ng'agenze maaso kubanga ate alambulako ku polisi ye Katwe awo wennyini awagenda maaso kubanga ate wakwata omuliro guno. Awo nga tuvuddewo yes waliwo ekiwandiiko ekyagenze maaso kubanga tekiyitiŋŋana ku mitimbagano nga kino kiraga nti Russia yagenze maaso kubanga ate eraajanira China esobola okubanga ate egikwatirako mu kufufugaza aba Ukraine wabula nga ate yo America egenze maaso kubanga erabula China nebategeeza nti singa bagenda maaso kubanga bawaayo obuyambi obwabasabiddwa aba Russia bakubanga ate bakajjutuka wabula nga ate bo aba China abali ku kitebe ekikulu ekiri mu ggwanga eri America bagenze maaso kubanga beegaana ekiwandiiko kino wenjogera ziweze sabiti eziwerako ddala 3 ng'olutalo kyagendera ddala maaso kubanga ate lukwajja ate ng'abantu abawerako ddala omutwalo omulamba be bakakafiira mu ssonga ate n'ebintu ebiwererako ddala bigenze maaso kubanga ate byonoonebwa era nga kino kigambibwa okuba nti kivuddeko n'ebbeeyi y'ebintu okubanga munange yeekanama mu nsi ez'enjawulo nga ne Uganda mweri ate nga yo omukulu amanyiddwa nga Honorable Ssemujju Nganda bw'atyo yavudde n'agenda maaso kubanga ate ayogerako ku kyebbeeyi y'ebintu okubanga ate kanama ng'ensonga eyo egambibwa okuba nti evudde ku lutalo oluli e Ukraine ne Russia okusinziira nga omukulu amanyiddwa nga Kaguta Museveni bwakola ki bwakikkaatiriza. Omuwendo gw'ebintu oguli nnyo ennyo mu Uganda nga FDC tulowooza nti mu kifo kya pulezidenti okunenya olutalo oluli mu Ukraine mulimu byasobola okukola ng'abakulembeze abalaye bali mu kukola. Mu kyalo kati omuti gwa sabbuuni gutuuse ku mutwalo gumu mu 10,000. Pulezidenti asobola okujjako omusolo gwonna ogukwatagana ku bya sabbuuni abantu baddemu okwoza kadi n'okunaaba naye wananenya olutalo lwa Ukraine tugenda kusigala mu mbeera eyo nga tewaliwo ayamba munne. Ensonga ey'okubiri eya Land Committee President yataddeyo ng'agamba asinzidde mu kawaayiro 99 mu Constitution akamuwa obuyinza. Songa ate bo abakozi ba KCCA mu ggombolola y'e Kawempe abakola emirimu gya bulijjo bagenze maaso kubanga ate beekalakaasa ku nkya ya leero nga baagala misaala bano bagenda maaso kubanga ate balumiriza ttawuni Kiraka okugaana okubasasula ate nga mwanattu bakola emirimu nkuyanja. Meya Emmanuel Serunjuki agenze maaso kubanga ate munange abawooyawooya bw'atyo n'agenda maaso kubanga ate abasuubizako wamu n'okubategeeza nga bwagenda okubanga atuusa ensonga zaabwe eri ttawuni Kiraka abeere nga ate abayamba. So katulinde ekinava esaidi eyo naye nga bo omulimu bagukoze era nga bagenze maaso kubanga ate bakuba ebipande nga bagamba nti tukooye twagala ssente zaffe tukoze ekimala okitegeera ekintu ekyo ate ngaawo nawo tuvuddewo bo abatuuze bagenze maaso kubanga ate beekalakasa eri okuliraana ne faamu y'omukulu amanyiddwa nga Kaguta Museveni nga bagamba nti tebakyayina kyakulya tebakyayina kyakunywa olw'ensonga nti ente z'omukulu zigenda maaso kubanga zitaayayiza mu nnimiro zaabwe gye zisiiba gye zisula era nga ziridde buli kimu. Bano nno bo batuuze wali eri mu bitundu eby'eggomba okitegeera ekintu ekyo. So katusuubire nti omukulu anaavayo n'abeera nga ate ayogerako ku nsonga eyo ssaawa yonna ente ze eziri mu faamu ey'ekisozi zigenze maaso kubanga ate zimala ku batuuze emirembe. Ate awo we tuvaawo tuzza saidi eno olunaku olwaleero luno lwennyina ye omukulu wa Museveni agenze maaso kubanga ate aggulawo ekitebe ky'eggye erikuuma omukulembeze w'eggwanga ekituumiddwa General Museveni House. Ekitebe kino kyazimbibwa ekitongole kya SFC ekizimbi era nga bategeezezza nti kyagenze maaso kubanga kiwemmenta obwembi bw'ensimbi busatu bulambira n'obukadde 48 obula nga ate bategeezezza nti mu kusooka kyali kyabalirirwa okubanga ate kimalawo obuwumbi bw'ensimbi 9 bw'ekityo bwe kifaanana era ng'omukulu agenze maaso kubanga ate akola ki akironkinga oba akigulawo olunaku olwaleero wabula nga ate mu kaseera ke kamu ye mutabani we yali yakalangira okubanga ate alekulira eggye lya UPDF gye buvuddeko omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba bagenze maaso kubanga ate batutegeeza nti naye atazzeeyo mu ggwanga erya Rwanda gye yali yakava gye buvuddeko naye ng'era bategeeza nti atuuse bulungi awatali wadde okulemesebwa so nga ate ensonga egenze maaso kubanga emutwalayo ku mulundi guno tennaba kubanga ekola ki etegeerekeka. Bannayuganda abali mu ggwanga eri Amerika akambanjulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ono asabatula n'ebyenda ne bikwetokota yakuba enguliko kiggala n'awulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa baby shower house party graduation n'emirala kamaala ate nga naawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu +774
7252427 plus M7 7252427 ye DJ Faruku ku Bay and Samu tokkiriza bagenyi bokwebowa. Kabaka bwa Buganda bugenze maso kubanga tebusaba ebitongole bya government okuli HIN Rajite Uganda Revenue Authority ne Majite National Environment Management Authority wamo ne Uganda Land Commissioner ngakano ke kachiko hakagena maso kubanga tekavunanibwa kutaka okunyonyola ku bumenyi bwa mateka obugena maso kubanga te bukolebwa kutaka aliyo bwa Kabaka ebisangibwa ekigo okitegere kintu ekyo so banka luweyo yawandikidwa abalinda kubanga te baddibwamu awonga tuvuddewo NRM omubaka wayo yes okuva mu bitundu ebya Jumani East omukramanyidwanga James Mamawi yagambibwa okuba nti yenyigidde mu bunyazi bw'ensawo z'amanda eziwererako ddala nkaaga amanda getwogerako ge manda agafumba era nga wenjogera yo polisi mu Jumani yatandise dde okuba nga ate ekola okunoonyereza ku mukrono kigambibwa nti yagenze maaso okuba nga ate ayimiriza emmotoka etambuza amanda ku luguudo bwatyo n'agenda maaso okuba nga ate agitwala n'aba nga ajjako ensawo zonna ezamanda kumpaka awo no awo wetuli baganda bange naye nga wonawo tuvuddewo okuddako mu ggwanga erya Kenya ye omutabani eyabadagina maaso kubanga ate atulira kitaawe ebigezo yakwatiddwa polisi yagenze maaso kubanga ate emukwata wenjogera bo abakenya bali mu bigezo ebyakamalirizo ebya Kenya Certificate of Secondary Education Examination kansubire nti ntegereka bulungi naye ye mutabani yabadde asazeewo atulire taata we ebigezo taata bwatyo n'abanga ate alumusulamu era ng'omwana yakwatiddwa so nga ate mbufu bwe bumu bagenze maaso kubanga ate batulaga omukulu atemera mu gy'obukulu 74 era ng'ono naye ali mu ggwanga erya Kenya ng'ono yagenze maaso kubanga ate naye yeetaba mu bigezo bino era nga yasingidde ddala okubanga ate asinze emyaka mu bigezo bino byakoze ki ebyatuliddwa so ebintu ebifaanako ebityo tebibeera Uganda wokka ne mu nsi endala bikola ki bibaayo kitegeera oyo yabitudde ne wane Uganda waliwo abakola ki ababituula ku myaka egy'enkomeredde bwe gityo naye ng'ate era mu kaseera ke kamu tukuzaako esaidi eno batulaga nti omukulu amanyiddwanga Kavuma yagenze maaso kubanga ate agombebwamu obwala era nga amaze wiiki ewerako ddala mu kkomera oluvannyuma lw'okubanga ate kooti yagumusalidde obutini gumusinga nabanga ate bamusindika eruzira era ng'oyawawabiddwa omukulu amanyiddwanga Miss Kigundu gwe gweyita Hamo omugagga yes kigambibwa nti omukulu oyo yagenda maaso okubanga ate afera Hamo ensimbi eziwerako ddala wabula nga ate kyategerekese nti Hamo si gwe yasookerako okubanga ate afera bangi bayajjanga ate afera wabula nga ku mulundi guno yagudde ku mafia munne bw'ati nakola ki n'abanga ate alumusuulamu wabula nga bo bannayuganda bagenze maaso okubanga ate bagamba nti ate Hamu naye bamubba Hamu baba batuddeko obutozi okitegeera weewaawo ye Hamu agamba nti ezo ensimbi zandibadde ntono nnyo naye lwakuba nti mu kaseera we yamuferera yalina ebyokwasaganya bingi nnyo so ku ye awo ate ne ziba nga ziyinjibwalamuko kaakati ali eruzira so nga ate kigambibwa nti ensimbi zonna nga bwe yagenda maaso okubanga ate azifera ezisinga obungi abadde nga azimalira ku mansion gyagenda maaso okubanga ate azimba awo mu bitundu eby'emunyonyo naye nga tuvudde awo ne tudda ku saidi y'omukulu amanyiddwa nga Kanare Mugume okuvaayo bw'ati yagenda maaso okubanga ate ayogera ku mukulu amanyiddwa nga Sipapa okubanga ate atambulira motoka etalina number plate ayina emmundu ayina ab'amagye ate nga atambula atomeraatomera abantu kwegamba tategerekeka n'okutiisatiisa kwagasse si ye yekka yagenda maaso okubanga ate amukukulumako n'omukulu amanyiddwa nga Andrew Chamagiro naye yavaayo nga yeewuunya ekintu kyekimu nti yaani oyo yayita ki okubanga ate akola ebitibwa ki ebifaanako ebiti kaakati nno yesi Papa yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate abaanukula ku nkya ya leero n'abategeeza nti kaakati mwe bagalozi temuyina nabirevu nze mbeeyitira bawala zino entalo temujja kubanga ate muzisobola zino entalo z'abasajja nnyo okitegeera era n'abasawo batebere nga bayimirako wali eri ku mabbali bamulengerera eri wabula nga ate wenjogera essaawa eno ye Ssaabaduumizi wa poliisi mu ggwanga omukulu amanyiddwa nga Martin Okoth Ochola yagenze maaso okubanga ate alagira polisi y'ebidduka okubanga ate ebowa emmotoka y'omukulu namanyiddwa nga Charles Olimu gwe gwemanyi nga Sipapa okwefula ekitagasa ku luguudo bannayuganda bangi baze bagenda maaso okubanga ate balumiriza omukulu namanyiddwa nga Sipapa mu ngeri ez'enjawulo ate nga mwana ttu zaagala okwefaananyirizaako nti yagenda maaso okubanga akola ki abatomera nadduka n'abakolako ebikolobero nadduka kaakati nno ebyo byebiriwo naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze maaso okubanga ate ka weekend akasupendinga n'omukulu
amanyiddwa nga Honorable Francis Zake wabula nga mu kino yategezezza nti yakikoze okusobola okulaba nti asiima omukulu ono olw'okubanga munange alemedde ku struggle no matter okusoomozebwa kagenze maaso kubanga ate asinkana jukina gye buvuddekawo omukulu amanyiddwa nga Honorable Francis Zake yagenze maaso kubanga ate afiirwa ekifo kye ekyobwa commissioner so yagenze maaso kubanga amwebaza nti byonna byayiseemu abiyiseemu naye asigadde nga ali ku struggle tanaba kubanga azikiza so nga ate mukadde ke kamu aba boda bagenze maaso kubanga ate bategezebwa nti teri kuddamu kukola bubondo mu kibuga Kampala era nga bategezeddwa nti bonna balina okubanga abeewandisa wansi w'ekibiina kimu mwe balina okubanga bakakalabiza emirimu gyabwe egy'obwa boda teri kuddamu kuwulira nti ate kino kibiina kya boda side eno kino kikola bwe kiti side eno no ebiba bibaganye yes bonna balina okubanga beewandisiza wansi w'ekibiina kimu mwe balina okubanga ate batambuliza emirimu gyabwe Agolna koralero hawenti wensobodde okubanga ate nga komya naye nga nzikiriza ngendeko mu bantu abazaalibwa olunaku olwalero naye nga munnange emikwano gyo tubana mingi lubeerera naye nga ate ejja namadala giba mitono ddala era nga nzikiriza njagalize Charlie wange Nantumbwe Millie Flower yes amazaalibwa amalungi omukyalo no yagenda maaso okubanga ate ampa erinnya era nerinkalirako lyerinnya erya kashu oba kagato olwakagera akatini ddala kenina yasalawo okubanga ate aneeyitira kagato ke nange bwe ntirengera maaso okubanga ate mweyitira muzungu oba matu gemanya getutambulirako awo nga womanyi ebyemikwano naye nga byonna nga mwagaliza amazaalibwa malungi ntwala omukisa guno okubanga ate musiima nakugamba nti omuntu omusiima nga agenze kamusiime kati omukyalo no zijuke namusanga mu senior yali yakutaano ku lubiri essasa era nga twatuulanga wamu awewaawo twali tugaba na hostel nga asula mu hostel ndala nsula mu ndala naye nga munnange ekyenjawulo kye yalina nti nakatono ako ke yabeeranga nako yafubanga nnyo okulaba nti ampako bamukyaliranga ne bamuwadde oba emitwalo ena nga making sure nti kwenejo ajjako ogumu oba ebiri ate nagiwanze kagatto oba okitegeera so nga ate munange abamu ekyo tebasobola kubanga ate bakikola mbufunze alina omutima omugabi omutima omwagalizi kwegamba she is everything so I wish her a very happy birthday dear wange awo nno wensinzira nembeera nga ate njagaliza omukyala amanyiddwa nga Shami amazaalibwa malungi Shami mami agamba nti akwagala nnyo ebitenkanika mami yeddamali wamu ne antipisa bagamba nti bakwagala nnyo kamaama era nga bakusabira munange obeere nga ate owangalira ddala obeere nga obasanyusa n'abazzukulu bakoleki babalabeko mukadde ke kamu tuyinawo omukyala amanyiddwa nga Nyacho Proscovia yesa era ngo naye bamwagaliza amazaalibwa malungi agamwagaliza si mulala ye mukyala amanyiddwa nga Nalwanga Fatuma okuvaawo e Dubai agamba nti akwagala ebitenkanika yesa wabulanga ate omukulu amanyiddwa nga Derrick wa radio naye yazaalibwa olunaku olwalero bangi bagenze maaso kubanga ate bamwagaliza amazaalibwa naye nga mu mazaalibwa g'ensuso gavudde ewa baby girl amanyiddwa nga Mona 256 ona wandese obaka nagamba nti happy birthday to one of the better looking man I know, my lovely boo. You are the sweetest, craziest, funniest, gentle, kind and caring person I know. You're the whole package. Really, I am looking forward to many years ahead of making each other smile and laugh. I love you more. Bwati bagenze maaso kubanga te oyagaliza omwagalwawe amazaalibwa amalungi gwe nango oliyeyo leta obubaka obw'amazaalibwa tukoleki tubeere nga ate tubuyisaawo abaana temubakkiriza kufiira mu obulamu bwa kiseera omuntu amanyiddwa nga Katsimoze yasa nkulamusizako omukyala amanyiddwa nga Natsi ne Jack mbalamusizako yasa muli bayitirivu kisaana kubanga atemba malayo naye nga ngenda kukola wano olukalala ntumire omukomu mujja kubanga ate mwewunya naye nga kamberekereze for now atakomira mpera bankomire mbagala nnyo mweraba